Weeyita superpower ng'emyezi obuze ebiri n'okuwera tegikyawera kati ebyensi bikutwala lwaki gwatawulira oli mwana wani gwafuuwa Emindi ekikola otya okimanya abantu bakyafuuwa Emindi mu Buweereza muno nkutidde nga mulokole watundira woota Emindi ye bafuuwa Emindi batunda amazzi emisumaali bafuuwa n'Emindi nze mbamanyi Denis Kiseka basebo ne banya Akalenzi ko Luweero katusazeeko mu kizimbe bannange omwoyo omutukuvu yasedda baneno oluluyimba baddenga oluwulira nga nange nawe owulira Akalenzi ke Luweero naye ng'ogamba Akalenzi ke Luweero kafaanana katya ke TV eyo be yajja okukola tubavumbula yonna gye bali ne tubawajjayo Luweero mu linnya lya Yesu ate tutambulidde Denis Kiseka okumala n'ebbanga tutambudde naye azenga abafominga ku events zaffe ez'enjawulo era aba CFC ekyo mukimanyi. Ladies and gentlemen, Denis Kiseka is in the building. But before we get to Denis Kiseka, essomero lya Kiwatule Parents Preparatory School munange eri kugamba gwo muzadde ng'omwana akyali waka kituufu ddala ng'ogamba agenda kusomera wa mutwale abangulwe ku Kiwatule Parents Preparatory School. Omusingi muggumivu abasomesa bakugu ddala balina CCTV cameras ezirawuni ebikolebwa ku ssomero byonna byonna ate nga abasomesa catering computer n'emirimu egy'emikono bagiteekako nnyonyi ddala essira MDD, that is music dance and drama okuwuga abaana bawugawugamuko wali ku Kiwatule Parents Preparatory School basangibwa Kiwatule okyamirawo ku Muvule ate n'ekitukute mu town balinawo ettabi okumanya ebisingawo ku Kiwatule Parents kuba ku noti 7729 noti 5 oba noti 75579765 ennaku zisigadde ntono nnyo basebo ne bannyabo tutuke ku lunaku mulindwa Akalenzi ke Luweero kimanyi tuli nayo mu nsisinkano mu linnya lya Yesu gyogamba yeye wendi besirikire ensisinkano gumite lamusa ku bafanzi mukama yeebazibwe. Denis Kiseka is my name. Akalenzi ke Luweero we baateranga okumpita but olaba nkyali nali Kalenzi kati nafuuka musajja. Akalenzi ke Luweero kale osobola okwongerako bafaani bakulemberwa musumba bugembe oyo obadde ki obadde ki musumba bugembe oyo by the way edda nabuuliranga enjiri e Luweero eyo 2018 ekanisa gyatandikira ekanisa tujja obadde ki kakati nabeeranga mu masomero mu high schools nga nkola crusades kakati nayitanga abayimbi beenu Pastor Twin oyo ne Pastor Bugembe bajjanga e Luweero eyo 2017 2017 18 19 nali nkyali Luweero kati nga tebammanyi linnya tebammanyi mannya kati nga omuwako olagawa ngende yeri Akalenzi ke Luweero Akalenzi kali eyo tikali akawali wali eringa ku progressive mbwe kakati wenajja eno nenkibawa konze nti Akalenzi ke Luweero ne konze kankibawe kuba kye baali bamanyi kati ekyo nekinyamba kyanyambako yalinga identity yange nga tosobola obuuza Denis Kiseka yani Akalenzi ke Luweero ne kibanguyira ne. But do you still feel comfortable with it? Why not? Just size interrogejja nenziramu nenkogga nja kuddayo siri mukulu nagejja bugezi 2018 ete wanda ono yandaba yandaba nali katini 2019 covid awo wayingiridde kati 2023 awo tandika ogejjagejjamu naye era nkyali otandise nenfunamu akasente akatini nenywa amazzi nejjako stress nengezi. I think you have not been in any active relationship okuva 2020 zikozza nnyo relationship omukyala taliyo ekyo nkizeemu tuteekeko endagaano teri mukyala. So you're not searching? Kata basista obo oyimba nga bakuba amaaso okolotya
bagankuba naawe bagakuba okola otya naye era wali kiba kirala naawe bagakuba wali kiba kirala mugenda mu bisaawe na bisaawe naawe babrada bagakuba okola otya amaaso bagatukuba naye nja kuwasa I believe one day one time omanye ebintu byaffe si buli gwolaba by the way kati kambuulirire abaweereza ba Mukama si buli gwolaba nti muwala alina akabina anyirira nti ayinza oba mulungi naye nga si mulungi kuggwe kati nze ndi muweereza magnet temala gakwata buli kyolabye kati noonya omuntu nga wabuvunaanyizibwa nga jjo supportinga ekiri ku bulamu bwange nga ajja kunkwata bulungi ng'omuweereza wa Katonda. Yes. Kakati si buli omukyala akusumba mukyala akola kyamaanyi okugwa kw'obuweereza kati MC Mats namala afuna omukyala nga muyabayaba MC Mats sewena asobola okugwa muddamu omulaba wano omukyala yasabira eggondi omukyala yakugamba mwami I support you genda ku buweereza kuba buno buweereza omanyi omukyala gaalina gwe nga yagambye togenda genda overnight zammwe osigale waka n'omukuma mbulira agaana n'okusaba okuzuka okusaba yes nze ndi musajja mubuulizi wa njiri nyimba njiri kati nina ofuna omukyala nga class ng'ali gumite naye ng'eriweera eyo otira okubalaba olina bwolaba bwosipoti n'ogamba bwekata gye bali mpitayo bagamba gunda anonyeze ani labayo olina golaba n'ogamba bwe katalijirya no olina bosipootinga kale nga kabanga akagenda ne kadda yes by the way nina bendaba nga ndaba yandibadde mukyala Kiseka nga wano ku housing nga kiriya amalayo ku 5 Katonda tokirabe ekintu kino awenzijja Katonda tamala googera oluusi ogenda n'omulaba nga housing kyekyo naye oluusi Katonda n'agaana okukoonamu by the way byenjagala okukola si byenkola oluusi Katonda byayagala nze byenkola senga nawasa dda naye kirala nkulaba okisikayo byenjagala what I want to do I don't kyekyo wamma kyekyo what I don't what I practice abawala abasikiriza obalaba bangi mbalaba naye kyenjagala nze kisanyusa amaaso gange si kyekisanyusa Katonda ate Katonda ye Mukama wange so senga nawasa dda naye ateera omala olaba anti era kyenkugambye ndaba oluusi nembuuza Katonda gakkanya amalala kabuuze kwala bakatubuuzeeyo nti oluusi ekiba tuyise okuwasa music aba ayinza okuddayo kaati nti era basinga okubeera ku top wano era evisi mufumbo era yakabikola wano kati ogamba anaagwa mutunuzeemu kamera yogerasibu mbuuza ogamba anaagwa tujja kuwasa abayimbi muwase nze kati okuzaako katono eruweero eyo waliyo abaana mu kyaki twakulira mu kyaki ab'obulenzi nga naye sipiidi gye balina musumba waffe n'aŋŋamba Denis waliyo omuwala gwe twali twagala okwewasa nentuuka mu ofiisi ya musumba ate nga musumba yatusumba ffenna n'amugamba omuwala sijja mwogera kuba w'amaanyi kati mu ggwanga ate yafumbirwa n'amugamba manyi otuusa ofumbirwa oli mukyala mulungi naye Denis tannatuuka kuwasa kati ate ng'eriyo abalenzi obwana obuto ka myaka 18 19 naye nga sipiidi gye kaliko ne bakagamba gwe otuuse okuwasa wasa tukuwone kati eriyo abayimbi nga watuuka dde okuwasa ku sipiidi gy'oliko naye ate nze ng'emyaka gigenderedde naye nga nkyali self control
nkyaliwo katumulemu katono nnyo Denis Kiseka mu kizimba akyali basabo ne banyabo eko kabadde tukazaayeko katono nnyo otegeere Denis Kiseka mufumbo si mufumbo kati gwamwegwanyiza enamba yenjiina nayo nja kugisaba sente njisasuza sente mu linnya lya Yesu oyinza okuba oli ng'ogamba njagala kutapinga into mafuta ga Denis Kiseka nze mulina bwe tukomawo tugenda kutunuulira endongo ye eveti e Luweero n'esala e Kampala pozunga tolina suubi aŋŋambye tojja zunga Yesu akuntumidde bajja kuwasa wadda kuzaalamu yakusuulawo agayaye gakuno nga gakuzaddemu Gamasavu. otiira bwerere wadde kaddiwa masavu mufumbo masavu yanoba yanoba ew'omukyala tebakyali bonna Masavu ye yanoba. bwino omulina tugenda kwekwata Nabinyononya masavu tumufunira. masavu yanoba Bulijjo tunoonya. yanoba mu bufumbo era asula eyo kabalagala Big Masavu promota Big Masavu kati big masavu tuli tuti kyekyabawula n'omukazi wetujja ntumiddeko muganda wange Aaron Mukisa omwini wa gospel ogamba otya namwenna abatwekumiddeko kyemukola kyamanyonyi ddala kati mbajjukiza Abali Records ye studio erecordinga gospel music yekka tekola secular music ekola gospel music yekka actually yemu ku studio ez'amaanyi mu ggwanga Uganda genda ononye kuba Abali Records oyinza okuba ng'olodde muyimbi ng'ekintu okikwasakanya naye ng'oyagala kula ku touch eyakabi touch eriko efuluma evaawa Abali Records oyinza okuba oli upcoming ng'oli awo obyangabanga omanya ngenda kukolera music genda okolera aba Abali Records ate bakola mixing and mastering in music so limero batu mastering bulungi twala aba Abali Records ekintu bakitereze ekintu kibeere malidadi sana basangi bakawempe Tula Road aho ojja kulabekanga obafuna osobola bano yakone ku TikTok teka Abali Records ojja kubafuna studio eri kumuzuli sana bwogenda ye ngoma zaabwe ndowooza muna atira okulaba kemba kafake nsinkana akapake tuta kali mu akalaba eza national pride muzenga muziraba kale kwegamba genda okolera aba Abali Records buli kimu kijja kulabekanga kitambula malidadi sana then ensinkano gumite enaku z'omwezi nga 2 guno gwennyini omwezi kigenda kutokotanga sikisanike Denis Kiseka naye akonye mu stamp tugenda kubeera naye kigenda kubeera kijjobi presenter wonga akola kyasinga okukola ku stage waleri ng'okiraba live oyagala kunyuma na MC Mats lunaku lamba ngenda bawa obudde mujje mu bungi ngenda kulekawo bye ngenda okukola mbere nammwe that very day mwenna mujje Nabadde njogera ne copy yangambye cancelling the flight. Damasco yangambye bulijjo atera okubaako ne events by the way yangambye ku nsinkano tayinaako event n'emu era onde bamubooking abagamba no nina ensinkano ya KTV so abayimbi bape bonna bewaddeyo bagenda kubeera wano Florence Lukundo waali Pastor Twina waali Pastor Bugembe kale mugambe kigenda okubeera wanene bonna ate buli omu mulonda tuyimbire Kalyeri tuyimbire Kaneno tuyimbire kozibona nga Kingdom FM yabaleeta ko saba ke bakuyimbira bulinya lya Yesu amen unakolera Monday mukutula njegere yatekinze da over so munange mwabali mu bitundu metropolitan area wawangoli wano mu Kampala jangu no ku CFC Mengo Kisenyi tusabe ko fenna wewa Akalenzi Luweero kati ali mu kizimbe yangambye kati Promax okwongerako omuyita Akalenzi Luweero size how does your music get to cross okuva Luweero mpaka Kampala Luweero si wala ne Kampala kituufu naye n'ekirala netiwaaka ya Mukama ekwatira nno buli wamu wabadde ajumani yabadde ggulu yeyo netiwaaka ya Mukama wonna ekwatirawo kati abayimbi ba gospel nga tonneetega kwetwala wali olaba masannyalaze sooka osika amasannyalaze okuva mu ggulu enyimba zakuba ndi Luweero ekirungi ssebo ne wooba oli ajumani kivaayo ne kiyingira wano e Kampala Mukama wagamba njagala kuwaamu sirina nno kyamagezi kye nassaamu sirina na kyamaanyi kye nayimba ebyo ne bikira luimba ki olwa breaking through Akalenzi Luweero olwennyini 2019 kaluni amasannyalaze maama nze nayitanga mu kibuga nabeeranga mu takisi nga buli wooyita mu takisi Lingitoni gotudde naye ab'ebizindaalo tebamanyi nga buli wooyita Akalenzi Luweero buli wamu buli kizindaalo kubeera nga ennyimba z'abayimbi zitambula naye ng'ate omuyimbi manyini ate ye n'atatambula na luyimba lwe
ekisobokera ddala kisobokera ddala ate kyekisinga obulungi emirimu gyo negigenda negikwogerera eriyo n'abayimbi gwomanyi nga tomanyi luyimba lwe yayimba naye nga we bayita abayimbi yasookawo ekyo nakyo kibi era abayimbi mukyejjeemu kola nnyo oluyimba lwo emirimu gy'okola gikusookeyo emirimu by the way katonda agenda tukijajinga according to mirimu gyaffe bikolwa byebijja okusookayo kati oluyimba lwo leka lube lw'amaanyi nnyo osinga ebigambo by'oyogera ewaffe eyo waliyo omukulembeze yagamba yalina eŋŋombo ng'egamba okukola si bigambo kati kisobokera ddala oluyimba ne lukusinga amaanyi ensonga nali weeruweeru ng'onookwata Uganda Kampala ye capital city kati oluyimba lwasooka ne lukwata e Kampala ne lukwata n'ebitundu ebirala music n'atambula ewalala era Akalenzi k'Eruweero naye ng'onsanze Mbale Palisa Budaka Fort Kasese so kati emirimu gyatambula nnyo nga tebamanyi ku face era nakati abasinga tebamanyi kyakuyisa batya bookings abantu nasanga nga bazikwata waliwo omwami gwe nakwatira awo eka yabwe nga ye Kalenzi k'Eruweero ng'abakuba abawunzise omujja obukiiza ye yamukwatira ejjinja awo musumbaza musizeemu n'essimu ompa omukisa Jobukiza n'amukwata nga ye Kalenzi k'Eruweero so photocopies zo tozeewala oba okubye oba olina kyokoze mizikoyera ina omwewandiikira ndi muwandiisi nasooka ba muwandiisi gwe gwali omulimu nenguvaamu nga mpandiikira abalala kati Mukama yali akyanyambye nga nkyewandiikira naye photocopies zo zibaayo osanga eri nga ye MC Mart nga wakabyeyo mwaluwa yakutuukirira nagamba katulimba kati nga ogundi Akalenzi k'Eruweero naga naye wakikana kayimba sikakuwaamu ssente gwe n'okita kayimba n'okandikira kati kaasuka nakagabayokko ne bakakolamu kava neyakolamu kava bambi n'ayitawo kati kizibu wano e Uganda oluguza omuntu kuba neerwanyeeko ntambudde ebibuga mu bibuga ebyenjawulo Uganda nene Uganda is huge Uganda Denis, I've known you for being one of the busiest gospel artists abatali busy nnyo mu central wano see Olieno and music is really doing so well your side ekintu kino kikola kitya cause bayimbi bangi ekirooto kyabwe penetrating wano in the central you know obadde onyumiza off air before nga tunajja naye wano ng'ongamba nti kikola nnyo amakulu n'ogumiza mu byalo than here in the central. That's why we were 2 years okukola concert at Freedom City ntosoka n'okugumiza n'otambula n'ozikukumba by the time you get to Freedom City ng'oli loaded bazze tebazze ndi okay. How does that work? Ekintu ekyo kikola bulungi ate nze kinkolera nti central tugambe yenkulungo central ekola ayituyamba ku promotinga kyolanga wano o making sure nga kituuse mu east kituuse mu west mu north. How does it reach there? Katukayo kata like ngawe nakugambye emirimu oluusi emirimu gitusookayo kati omulimu gwo we gukusookayo nti Akalenzi k'Eruweero genda okole follow up tolemera nnyo wano mu Kampala mutukoowa to be honest abayimbi e Kampala bakukoowa gwe weewuuba mu overnight tebakuyise nze kizibu okunsanga mu kivulu ky'omuntu nga tampise noze ekyo si kyo kyamu kubanga oba mukwano gwange nate Kiseka waliwo ekiseera wabeeranga kumpi nga kizibu omuntu okuwanika ekivvulu nga takutaddeeko kati ekyo nno kyekisudde lwakuba tetujja kgendayo ekyo kyekisudde era gospel music we baba tebakusuubira wantu sikusuubira gendawo we baba tebakuyise wantu sikusuubira ojja kubeera nnyo too much obenga nga tolina na oba demand tukiyita tutyeno buli wamu gw'omulimu gwo promotinga tuukirira babani ba DJ tuukirira ba presenter kola event za media kuba media yetuwanika but tetukusuubira
we bataakulanze kakati ozze oyimbye wano nawali kyokka ate era omaze naawe obayita ku freedom city oba erugogo nga baakulabye wali ku bwereere tebakusuubira olwo ofuuse nnyo si malala brand munaye oba weegattako ekintu abamu tebajja kutegeera. So before Maxela abuza simalala, has this helped you gwe ng'omuyimbi okubeera brand kikuyambyeko? Nze kinyambye nga nze nti onsanga kati nabadde namayingo nenfuna abantu 1,300. Lwaki balwawo okundaba ate wondeeta ate wondeeta emitiyana omwezi ogujja newoba onjagala nkugamba ndi busy ngate sirina kyenkola nenzija wano ku KTV oba nenzija mu nsisinkano nenkugamba ndi busy lwaki nti wontwala emitiyana emirundi egisobeesa bajja kweta mwabutuko okudayo kola ekivuluga bagamba oyo wa bulijjo so abayimbi bonna balinawe batuuse munaye music y'omu olaba nti eno Sachula ne gospel fe tubyawula because oli bayimba business fe tuyimba buweereza naye ekintu buli wekibula ng'ate mu kumidia mukiwulira wabaawo ka demand akatinitini kati kizibu nti buli kivulwa okigendamu mukwanogo atali mukwanogo kyaliwo nze kyensobola okukolera abayimbi nsobola mupostinga nsobola n'omuwagira ku nkalu kiseko postinga abayimbi gy'oba ogenda muganda wa posting I follow don't following kati nga bino ebyangoma gundi ne gundi because no ngoma kyaliwo omuntu atuuka awantu ate mufaniwe oyo yenni nanagula tiketi ntuule anyimbire mpona omutima nzireyo nga okakanye twina tojja kuzimba mutima ne bate bakuyise pasa bugembe ne bate bakuyise kuyimba muganda wange Uganda his ono following nina shows meka mu July ono strategy nagamba according to his brand this is how he moves nze ekinkoledde ate eriyo omulala nga tekijja mukolera ng'alina kwesiba wano mu Central kati weweesiba mu Central buli mwaka ojja kwagala okukola concert nga concert agenda jiddamu tuna mu December kakati lirijjo yandibadde agenda Kembale nakola oba kuna Bowa Road oba wa nafuna wakola show namala nagenda Ketololo namala nagenda nabeera busy bali nga akuŋŋaanya then wano nadda mu myaka 2 so are they just being desperate temanchi akola tebamanyi oluusi music yono kati olaba music w'abangoma oyo kizibu kuddawo ne basegawa bakuba music yali organic kati oluusi beat zino tugende wa Brian Beats n'omugamba nkubirayo akantu akali Abali akutaddeko limit tojja sukka kuyimbira ku university oba baana b'ekololo oba mu Kampala ate mu Kampala si kyaki zonna zijja kulimitinga zigambe ffe kyaki yaffe eri loko tojja tukubira ekyo kidandali buukabuuka kati ebyalo byonna kaseesewa bawulira music w'abangoma music ono ffe gwe tuyita ali loko music eyakwata nga TikTok tennajja oyo music naye mulala muko kati abantu abo balina enkizo balina egenda mu Busoga mu East naimba egenda abantu abo ffe betuzoleya balina enkizo kuba music waabwe yatuuka ku ground. Let's wrap up. What's the secret behind Freedom City? You were telling me, you know, you're coming back next year. Wajizula mu kyama kye Freedom City ndabange nene kyali kifo kipya ku balokole kikyali kipya up to now ani yaddamu kikolako mulokole goma okujjako nzi oli nzirawo ate nafunirawo omukisa bayira we nakolako show ku Fido Dido n'ensala bulungi wali mwaka ki wali mwaka oyina tuni ne bagana okujja n'ensala fulati kubate yali ya layisi warandikira byali bivuluvulawe ebyagana n'ensala nosoka Luweero saddayo nenneekazaawo nga omanyi omugezi kati konze naye ebintu bino bya bulijjo nnyo ng'abamu afe tetujja mu kyajerera naye kati Freedom City we nagiranga jukira ffe tulina okukkiriza newensala
ekisooka kati wensala so bagamba bambi mwana muto omuyimbi wa gospel yalyose nemusala kati tugezesa nali ngezesa nekola kati nzirawo ku video lino we yakusala abakyala bakubeerawo okuwembejja to give you comfort. By the way abayimbi abalenzi era tusuubira nnyo bafaani nga bakyala. Okay. Yes. Simanyi nakigambe nokiwakanya simanyi sikyabu bajja mu bungi ne bakuwa comfort. Era be baalimu kivulu kyalimu bakyala bokka baba baabwe babasigalawa ne bansimula ne bakusimula amaziga nga boogera bigambo kyawo mukama akugumye next time awo okuwasa kukyali wala asibula Denis kale twesange mu nsisinkano ole yakocyango kyatandika niyo obudde bugenze oyo gyali tumuleke by the way ate nafuna abalala bangi abamu mukama yababa batera okwocha yabakyala. Yes. Abamu mukama yaba batumye abamu baba betumye naye nga sinasiibula nga 18 paka 2 ngenda kubeera na mayingo crusade naku 3 na mayingo kiri oba ogenda Busia oba Tororo awo we wati owetera Jinja musitano dawo munda ngenda beerawo nenga 16 ngenda beerawo Gangu mujemba kuba emiziki mulinnya erya Yesu ate nga wetubuulira enjiri mu Gwokutaano next year Freedom City obulango guno mwaka otuwadde ki guno omwaka achata music guno omwaka ndi mu crusades ngenda mu music crusade soke tukwesonywemuko nina EP gye ngenda okuta naye baagitaddeyo abadde Stroke Kid baagitaddeyo wagitunze already jeri tutundireyo nga obitegeera naye nga mbagala nnyo nga abiri twesisinkane mu nsisinkano gomit mbagala nnyo Denis Kiseka is my name. I love you so much. Oyo omulenzi weruweru takyali Kalenzi keruweru basebali banyabo Yemlenzi weruweru Pro Max. kale tomorrow Benny MC